olunaku lwa 3 June nga y'entikko y'emikolo gy'okujjukira abajulizi ba Uganda wetwogerera bino ng'enteekateeka zaalo zitandise okufuna ebbugumu. Abategesi ku ludda lw'abakatuliki nga ly'essaza ekkulu ery'e Gulu balagiddewo ekyokulabirako bwe basimbudde abalamazi abasoba mu 300 okutambula nga boolekera Namugongo. Bano nga basimbudde ku mbuga enkulu ey'essaza lino basuubirwa okutambula kilomita ezireyombi 336 ekigenda okubatwalira kumpi ssabbiiti 2. Wabula olugendo oluwanvu bangi si kye balowoozaako wabula okwefumiitiriza ku biruubirirwa byabwe mu kulamaga kuno. And my expectation is that everyone will be happy to reach Namugongo. Is this your first time to travel? Yes, it's my first time. So you have no experience? I have not experience, and this is a good experience that I'm going to do. And what do you expect as a benefit? The grace is from God because I'm putting with intention of the church and my own intention, and also intention of the country, that our country should be blessed. At 33, Jesus did for us. I'm now 33. I feel this is the time. Since Gulu is animating, I feel I should be part of this team. Olugendo balutandise n'amaanyi nga bangi bagenda bayimba ssaako n'okkuba ebivuga ebitali bimu. Waliwo n'abaatimbizza engendo okuva misoso gy'ebyalo mu mambuka ga Uganda okulaba ng'okulamaga kw'omulundi guno tebalutumirwa mwana. I came last night to join the Catholics of Gulu. We are going to reach where? Amyuka ssentebe w'enteekateeka z'emikolo Munsonyori Laurence Komakech atubuulidde lw'asuubira eggye ly'abalamazi baabwe okuyingira Namugongo. And our expectation is to start our pilgrimage now from in front of our cathedral of Gulu Archdiocese, and we should be there in Kampala, Namugongo, 2 days before the celebration. Ono obukakafu bwe abusimbuliza ku ngeri gye bazze bateekateekamu abantu bano. We have been preparing them. They did a lot of exercise to prepare themselves physically for this long walk. But at the same time, we have a medical team that is accompanying them to support them on the way. Bano basuubira nti wakati mu lugendo bajja kweyongerako abantu abalala bangi okuva mu bitundu ebitali bimu era nga Namugongo basuubira nti agenda kuyuuguuma ng'ennaku z'omwezi lumu June lwe banaamuyingira.